Okyanga kitakuya. Kale, tebaleko. Kale nawe gyebaleko. Samantha gyali. Gyali. Daga mukuti. Nsaba omututyeko katono. Kale kamukuti. Samantha, Rachel azza okuyita. Rachel? Nga teyagambye nti osanga alina kyayagala okukola. Rachel asanyusa okukulaba. Kale, oli otya? Ogedde? Kiki ate? Samantha nina obuzibu. Omwezi gwatandise mbadde nsaba ompeeyo 3,000 nfune paadi. Nolaba sirina ssente. Amazima sirina ssente wadde. Sirina ssente naye maama agenda tusindikira ssente osobola okukomawo edda n'enkuwa. Mama agenda baweereza ssente. Nze ninde mpaka mama mewanaweereza ssente. Nedda Samantha olimbyemu toyinza kungamba nti gwe wenna toyina 3,000. 3,000 bwe ziti zokka ne zikulema. Baaba lwaki tetumwako okuzira eri ezaasigalawo lero? Ezaakola ki? Mama si kyayagala. Temumpa paadi zammwe mubireke. Zisa n'okuba nga zaayonooneka nze gwe muwe ebikadde. Tezaayonooneka namu. Tesobola kwonoona. Lwaki nze gwe muwe ebikadde? Tebisobola kuba bikadde. Nsobola okuwakamu n'otwala n'ogira ng'okozesaako. Ate n'okomawo nga maama akomye era nakukakadde saagala bintu bamwe nkitegedde temwagala kunnyamba. Naye kale Samantha nkunyiigidde mwana gwo. Kenda gamba toyina 3,000 kuyamba munno. Wakiri wali mpaddeko 3 kuzaala nki. Naawe okimanya ebintu byaffe wano eno tugula ne bibeerawo awo. Tugula ne tutopinga ne bibeerawo ebyaweeka. Kati sirina maama agenda tuwa buwi ssente. Nze nkimanyi toyagadde bwagazi kunnyamba. Naye emikwano girina okwebeererawo. Naye mazima ddala mukana akaseera mwe nkwetaagira gwe essuubi lyange. Kati nze maama wo munaamulinda mpaka ddi lw'anaateekako ssente nga nze byampiseemu dda. Mulina empisa embi baana bo bulijjo mmanyi mulina mikwano gyange naye mbakyaye si kyayagala. Naye mazima ddala omuntu ne yeefuula mukwano gwe n'oba n'ekizibu kya 3,000 bwe ziti n'akugamba taziina naye nga mbu mukwano gwo era nga buli kimu mukikola mwenna naye n'otuuka mu kizibu n'alemererwa okuyamba. Mbuneera nze ninde maama we wanaaweerereza nze ninde maama we wanaateerako ssente eryo ebbanga lyonna nga ndi mukulinda. Bane Rachel mmanyiddwa kale ate oba mmanyiddwa naye teyalibadde Samantha. Tuyinza kungamba nti amaka amagagga ago gonna amatiri bonna gayinza okubulamu 3,000. 3,000 zokka bwe ziti. Nze nkimanyi tayagadde bwagazi kunnyamba. Tayagadde kunnyamba. Naye nga kyennyo nga bulijjo yeefuula mukwano gwange. Siyinza kikkiriza nti Samantha okinkoze. Ate Samantha gwe Samantha naye gwe ebyokukola bikubuze mu nnyumba. Olaba ayinza okuba nga bwe yakulabye nga oli n'aswala n'agaana okukatwala ng'awulira aswadde naye kati bwe nga mutalira ajja kukakkiriza. Omuntu yakava wano akuvuma nti ye gwowa ebikadde by'okozesaako byotakyagala ate saawa emu ogenda wabwe mbu omutwalira wakuvumira era nakkupa. Anti kati olaba busungu just busungu bwatyo. Ekyenkugamba nkuwagaabuwa sigala ewamu. Era mukwano gwange talina kyasobola kunkola kati nga nkubaki. Ajja wano nga asabiriza n'atuvuumirawo ne yeetondowaza n'agamba ye tumuwa ebyavunda ebikadde bye tutakyayagala. Kati ki ekikutwala ewaabwe? Toyogera bw'otyo gwe beera awo kwekanzijje. Ngenda kwanguwayo zunga ng'omuka gw'emmere. Kyangamba ndadde okumyawo obugulu bwo wano. Simanyi oba kimanyi nti muyinako obusungu. Bani Samantha nkuyinako ogunogu. Mpulira nkuyinako obukyayi ku mutima naye tokimanyi.
ate kati kino ky'okoze ekyokugaana okunnyamba kale ate oba onyongedde busungu. Balowooza engeri gye baagaggawala munnange balina ssente buli kimu be bakiyina alowooza w'amaanyi nnyo. Ensi yonna yaabwe buli kimu kyabwe ate munnange si beebeeru alowooza mwe yayolukiranga ekibeere ky'ente yamalayo. Naye njagala akimanye lwaki Rachel ndi muddugavu. Samantha njagala otegeere lwaki nze siri mweru nga ggwe. Ati njagala nkukunye Samantha njagala nkukunye. Ogenda kuddugala osinge n'eryanda. Anti mbeera muvuma mbu nno nze ndi muddugavu. Naye ogenda tegeera nti naawe osobola n'okusinga eryanda. Oyinza otya okugaana okunnyamba? Inze nga buli kadde tubeera ffenna n'ogaana okunnyamba mu kaseera mwesinga okwetaagira. Kale ate oba oluggulidde ku ppata. Esimu wagula yaki ndeka tonneekwasaako. Esimu wagula yaki. Ate yaki yakunfunirako abo ng'onkubidde. Weebale nnyo. Lwaki kuva ku makya mbadde nkukubira amasimu toyina n'emu gye waakutobedde okola. Esimu yafudde ne bw'onkubira ne bw'onkubira nkukwata naye tosobola kumpulira. Mouthpiece yafudde. Lwaki tewakutte n'omanya lwaki nkukubira? Ate kale yatayimu wagenda. Kale wulira byennyumiza. Nakwetaaze kuva ku makya kubuulira kati sebe ekiriwo sirina paadi njagala ssente nfa ssente n'ekyo kiggwe. Ate nkwesere nga nange mbadde nzize wuwo mpeeyo olwasangire mu kakomando. Wangi? Yolenga lumpeeyo olwasangire mu kakomando okuggyako ng'olinayo egundi amawolu mwasuzizaayo ku mawolu ompendyeko. Naye oli musajja ki? Ate kiki? Roni oli musajja ki? Kayinza kuŋŋamba nti ozze wange kukima nnusu 10 lwa kikomando. Sirabanga ku musajja ayinza kubeera nga ggwe. N'obula ennusu 10 mu mpale. Nawe nalowooza oli musajja. Kati gwe ki? Bingi byenkuyamba nalako tobiraba. Biriwa byonnyamba nga buli kadde waffe mwafumbye ku kyemisana muyinayo ku mmere muyinayo ku ki era nze gy'oddukira naye ng'ate nze muwala nze girlfriend wo. Obeera onnyamba ki? Mugaso ki ogw'omusajja mu bulamu bwange? Sina kyenkuyamba. Toyina kyonkolera. Kale kati ndeka toddamu kunnoonya. Leka ngende. Ekyokunjagala nkimanyi njagala nti sagala bintu byakundabisa. Kundabisa ompogganiya buli kadde mu lwatu. Bino n'ebintu byemba nnyombo oba biki just mbeera ngezaako kushepinga. Lwe oshepinga omuntu ewammwe. Just mbeera ngezaako kushepinga. Lwe oshepinga omuntu. Nedda njagala kufuula musajja ajjudde amazima. Kyogamba sijjudde. No, njagala kufuula omusajja ali responsible. Omanye nti nno omukyalo oba olina okumufaako. Kati ebintu ng'ebyo oba olina okunnyamba. Okitegeera. Nze sibyagala ndeka. Ndeka. Ekyo ki bannange? Buli kimu ne kikufuukira ekintu. Gye nagenze bagaanye okunnyamba. Kati noono bebi naye ate kati singenda kukola ki? Bannange. Samantha. Oli mukwano gwange? Mukwano gwo. Gwe mikwano gyo bw'oti bw'obayisa mbondeetedde kannyambe nnyo. Omanyi nti no sirina ssente naye ngenda bagenda kunterako ssente ngenda kukuleetera. Just nkuleetedde ojjula okozesaako byenga nga bwe nfuna ssente nkuleetera. Kyewuunyisa. Omuntu naaba ng'ali mu bwetaavu bwa paketi nnamba. Mukwano gwe najja ng'akaalaakaala ne kapiisi. Naye okimanyi, bw'obanga toyagala kuyamba bantu, kireke, teweekaka. Kuba we nazze ne nkusaba saakukasi. Naggambye mu bulungi, ne nkugamba bw'obanga oyina, n'ongamba toyina, ne nkuvaako ne nkugamba itsoke tukireke. Kati oyinza ate mazima ddala okujja n'akantu nga kano nga neetaaga paketi nnamba katono oba onnyambye ki? Kwata akantu